po jako akawuwo ne UCU yennyini twagala baterewo olukiiko ku kitundu. Wabaluseewo obutakkaanya ku kyalo Ntaawo ku ttaka erigambibwa okuba erya University ya Uganda Christian University erisangibwa mu munisipaali y'e Mukono. Abaserikale ba UCU abakuuma ettaka lino bwe bamenya ekizimbe kya Namukadde atemera mu gy'obukulu 75 amanyikiddwa nga Jingo John ne bakiyiwa ku ttaka mu kiro nga n'amasasi agakubiddwa. Abakuuma ddembe mu kiro agasangiddwawo omusasi waffe watuukiddewo. Siraba lwaki omuntu atalina kantu konna kalaga nti ye nannyiniwo wano ajja n'agobawo muzeeyi kuba muzeeyi abadde mulwadde nga fere tuliiwo okiraba. Is taking advantage of a sick old man. Ku kyalo Ntaawo tusanze ennyumba ennene, effumbiro ne kabuyonjo byonna biri ku ttaka. Muzeeyi mwabadde awangaalira emyaka n'ebisiibo era ng'abaana abatuuze wamu n'abantu abalala balabiddwako nga basobeddwa olw'ettima eryayoleseddwa. Taata waffe agongo balidde mu muzigo, twagala okubeera ne taata waffe aliwo atugaana. Emmanju waliyo wa poliisi bamuleese akookize muntu ajja atukuba amasasi naye ng'atukubira ewaffe. Abatuuze balumiriza nti poliisi y'Esseeta wamu n'eya UCU nga bali ku biragiro bya Ettendekero ono be bakoonye ennyumba amatumbi budde era bagezezaako okukuba enduulu n'okulemesa ennyumba okukoonebwa olwo ne bakuba amasasi ne babuna emiwabo nga n'ebimu ku bisosonkole by'amasasi bisangiddwawo mu kifo kino. Ng'omuntu nannyini nnyumba bw'otuukira okujja ogaana nti kati yamenya nga bano abaana baleese kitaabwe abazzukulu bakomezaawo jjajja waabwe. Ntulaba nti butiitiizi. Ono muzeeyi wange atudde wano abadde mulwadde, omusajja yeefuula okuba omukozi wa UCU. Azze n'agoba muzeeyi mu nnyumba, muzeeyi mulwadde obwedda ali eri abonaabona. Twogeddeko ne Sserwagi David ssentebe w'ekyalo kino nga yagamba nti muzeeyi Jingo abadde ku kibanja kino okumala emyaka n'ebisiibo era ng'asula mu nnyumba eno kyokka kimwewuunyisizza okulaba ng'ettendekero ligirwanira omuli n'okusindika abantu okugikoona nga tebamwebuuzizzaako. Naye bwakedde ku makya nga bantegeeza nti ennyumba eno bagikumbye yegwa ku ttaka yonna, naye ng'abatuuze n'abituddewo n'abaali batambula nga bategeeza bulungi nti abasirikale bennyini abaali bakuuma baaliwo era nga bagana n'abantu okuyita mu kkubo ne liraanyewo. Era ennyumba eno nga yamenyebwawo nga abasirikale bennyini be bakuuma aba gavumenti aba poliisi era nga n'abo abamu ku bakulu aba UCU we bali. Abaana bagamba nti ku Sande baali bakomezaawo kitaabwe okuva mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabirwa bwe batuuka waka poliisi tebaganya na kuyingira mu nnyumba yaabwe eno wabula UCU yali etaddemu omukozi waayo wabula nga bafunye essimu mu kiro nga babagamba nti ennyumba yaabwe eri mu kukoonebwa. Tukomyawo mu nnyumba muzeeyi tugenda okulaba nga poliisi ezze. Poliisi bwe yajja netugala tetukkiriza kubeera wano, tubabuuza batuwa ensonga lwaki tetukkizibwa kubeera mu nnyumba ya muzeeyi waffe. Ne bagamba ekifo kino kiri under UCU ne tubabuuza ne tubasaba batulage ku kiwandiiko kya UCU kye bataatulaga. Muzeeyi Jingo nga mu kaseera kano atawaanyizibwa ebirwadde eby'enjawulo ebyamuleetera n'okutemwako amagulu tusanze aliko akazigo akamuweeredde omu ku b'eŋŋanda ze ng'onaategeezezza ng'ekibanja bwe kiri ekikyera nga yakigula mu mwaka gwa 1979 n'azimbamu n'ennyumba ng'akyali muvubuka. 1979 era nenzimbamu ennyumba nentandika okusula wano. Wabula yeewuunyizza okulaba ng'ate ettendekero lya UCU livaayo okugikayanira n'okugiwamba era nga ye baagimugobamu ne bateekamu omukozi waabwe era nga nekyaddiridde kugikoona neeyika ku ttaka. Okusasula omuzeeyi bamusasula n'agenda. Basasula nzenze. Omusajja mubi leeta endagaano musajja gwa mukulu bannaye obubbi obubaali sebo kyalo basasulako nze omunzeka wano wa taata waffe. Wabula wetwogeddeko ne Dr. Livingstone Mutyaba akulira ekitongole ekya UCU Holdings ategeezezza muzeeyi Jingo ng'ennyumba eno bwetabangako yiye era nti yeewaŋŋamya mu bwewaŋŋamya ng'ennyumba eno yali ya theology school nga UCU tenaba kutandika era nabo bakyewuunyizza ani yakoonya ennyumba yaabwe ne basaba gavumenti okuvaayo eyingire mu nsonga zino okubanga ettaka lyabwe liggwawo. Those people who came and did the forceful eviction of the university staff came back in the night and demolished the building. So we still took the same route of seeking justice through the normal channels of the law. We have reported the cases, investigations are ongoing.
babakulira ebyokwerinda emukono okubadde poliisi n'omumyuka wa RDC ensonga zino bazeebalamye era ng'ettaka lino lize libeera ku kalumanywera era nga bbaasi eyali ejjudde bannaddiini omwali ne Ssaabalabirizi Stanley Entagali abatuuze bali bagyokya. Wabanga abantu bakozeseza kukozesa UCU okugyawo ennyumba eno nakyo tujja kukizuula be baani era tubakwate nga bwe twakutteko oyo omu tubavunaane kubanga bino tutujja kubikkiriza. Paatiriisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bonna abadde beenyigira mu nteekateeka eno ey'okujja okusaawa embeera enkyamu ku mataka g'abantu tuzze tubakwata era bangi bali mu makomera.